Why you Stop it. Stop it. We don't evict people. It is not you're evicting somebody's house. Why are you breaking it? Why are you breaking it? Why are you breaking somebody's house? The president was on TV last week, on Sunday. I have been calling you, not picking my calls. Any court order has How can you break somebody's house? What? Madam, I'm asking you. The president made an order. I called you. Any court order. Madam, how can you break somebody's house? When the president gave an order, why don't you pick people's calls? Get out of this district. No. There is no court order. Court order has to go through us. We are the head of this municipality. I'm the mayor. But any court order has to go. Yes, it does not allow anyone to own our territory. How can you break evictions? I'm the president doesn't break evictions. I'm the political head. I'm the president of this municipality. I'm the owner of this municipality. How can you come and start demolishing somebody's house? No house. No. Even if there is a court, the president is a director. There's a fountain of all. Yes. A whole minister. Yes. I sit in cabinet. I sit in cabinet. How do you break somebody's house? I have been hearing things about you and I keep quiet. Why are you a chief justice? This is not your district. This is not your district. You are collapsing. How can you come on my territory? I'm the mayor. Did you inform me? You are not trying without involving the local leaders. Without involving the local leaders. No. This is the, I'm the mayor. How can you make it? You have made people cry. Everybody is crying about it. No court order. The directive which we have. No court order is supposed to be. They are two. That's what I'm you are not digging, she's the one. Ground ne tusinkana RDC nga ali ku witness nga agamba nti ye kyali kola kye kituufu takwatwako nenga ddala twebe ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC n'omaka wa president tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu
alinga avumaganya gavumenti yennyini ya NRM eyamuwa obuyinza okujja okutikirira ekitundu. N'akwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde ekisozi egomba, president n'agamba tewali evictions whatsoever. Oba ki bamagistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu. Yenga RDC yani wano mu Buikwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'ali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abantu abatalina kintu kyonna, abantu ba wansi. Kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buikwe district because olwaleero tutuuse ku scene. Kino kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed, tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Ajawa obuyinza okubeera mu kibbattaka. N'akwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde ekisozi egomba, president n'agamba tewali evictions whatsoever. Oba ki bamagistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu. Yenga RDC yani wano mu Buikwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'ali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abatalina kintu kyonna, abantu ba wansi. Kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buikwe district because olwaleero tutuuse ku scene. Kino kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed, tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Ajawa obuyinza okubeera mu kibbattaka. Ba RDC nga bano babajje mu districts. RDC atamanyi mateeka. RDC ki? Osobola okubeera ng'oli representative wa president, omubaka wa president nga tomanyi mateeka, nga wasoma ruling, nga waliko injunction. Bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki? Nkube ennyumba y'omuntu. Abantu baffe babonyaabonye nnyo. Ba RDC nga bano babajje mu districts. RDC atamanyi mateeka. RDC ki? Osobola okubeera ng'oli representative wa president, omubaka wa president nga tomanyi mateeka, nga wasoma ruling, nga waliko injunction. Bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki? Nkube ennyumba y'omuntu. Minisita w'ekibuga kya Njeri municipality olunaku lwaleero okufuna ekyekango oluvannyuma lwa RDC wa Buikwe Hajati Ndege Hawa okujja mu kitundu ky'enkulembera Njeri municipality mu kyalo kya Nava Road na witnessinga okumenya kw'ennyumba ey'amaka agamu nga azze ne security. Ffe tukimanyi bulungi president yayisa directive n'awa obuyinza olukiiko lwa district security committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe, olukiiko lwa district security committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku ki ekiyinza okukolebwa. Naye nti neewuunyisizza nga ndi ku municipality awamu ne Diana Mutasingwa tuli mu project gyaleese okugawa obugaali, omutuuze omuwaze ng'akaaba amaziga nti RDC Hawa Ndege ali kumenya ennyumba ye n'abajaasi bali kumenya ennyumba ye. Bwe tutyo tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witnessinga agamba nti ye kyalikola kye kituufu takwatwako, naye nga ddala twebera ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC ye n'omubaka wa pulezidenti tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu.